teacher ne deputy twagala okwebaza. Essomero lyaffe lino tuggulawo mu linnya lya Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Omutukuvu. Amiina. Mu linnya lya Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Omutukuvu. Erinnya ligamba this foundation stone who have been directing our way. Clap for them. Olubalaza lw'ekkanisa olwetoloola mu nnaku no St. Mark naye olubalaza terasa oyo omusumba nange bano babaka bange Banyamagende mwami Musisiro Siko tulagire toyo yaliko okukkiriza ekkanisa eno tawo n'okwetolooza ekkanisa okulaba nga ekifo kyeyongera okubaka omulimu tugutandiseewo kujinja Kisinje Primary okuvamu ssente ezinyizaawo obusumba era enteekateeka tatazigenda mu maaso mukadde waffe taata wamu ne maama Ssebo taata Ssaabadiiko ne maama esobokwanjulira Reverend Musisi sosensenye okulaba nga omusumba bwagambye tujja kwanjula maama tubadde naye ekiseera kyonna naye nange kanisa maalimala buli kimumenye ate tunewo oluwange mbanga maama kikolebwa naye olwomudde ekyesereka ekkanisa ey'ekyesereka balitatera bwetutundeko muliko zengaba bapapati yali wansi nnyo naye kati yeyongedde Kagala Chapel Musumba balinayo pulojekiti entonotono gye batandise essomero era waliwo ekizimbe kyamaze okuzimbibwa kyamaze n'okukomererwa taata tusuubira okuzimba ekikomera ku kanisa kubanga abantu byoma ayingira bwayagala muno ogenda mu Yakobo oba James essula ya 5 nyiriro n'omusanvu nezigenda mu maaso kujjayo ekyo ekiri mu Bagalatiya essula eyo okwagala okusanyuka emirembe Katonda yeebazibwa abeera omulamu afuga byonna emirembe egitaggwaawo. Mukama abeere nammwe muyimuse emitima gyammwe tweyanze Mukama kayingiza mu kibiina eky'ekisibo kya Kristo era mujjukira abaana bazaali babeera n'ekibi kya Adamu naye bwe tumukubatiza ekibi ekyo mu Kristo kiggwaawo kutya Katonda. Mu kutya Katonda abaana bano nga beewaayo eri Katonda bakubire mu kutya Katonda mu Sunday school ate okusibwako emikono n'okulaba nga babeera abantu ab'obuvunaanyizibwa. Buvunaanyizibwa mu abayima okulaba nga abaana bamwe tebagenda mu nyegenyege. Omwana bweyimirira bw'abeera mu nyegenyege manya nti nno tosudde obuvunaanyizibwa bwo. Buvunaanyizibwa bwo okulaba nga omwana ono alerebwa mu ngeri eweesa Katonda ekitiibwa. Olw'okuba ekkanisa yaffe yakkiriza okubatiza abaana bano abato kubanga Bayibuli etugamba Yesu yagamba nti muleke abaana bato bajje gye ndi so tembagaana kubanga abalinga bano obwakabaka bwa Katonda bwe bwabwe. Kaakati
So ng'okyali wansi eyo gumiikiriza. Amiina. Obufumo nga bwakatandika nga bukyayuguma, bonna buyuguma naye kugumiikiriza. Amiina. Patience. Waliwo omwami omuyabuulira enjiri nga bwe batembulira eno n'alwawo nange musabira ne bakulwawo. Abantu bonna ne bafuluma ne basigala omukyalo omukadde omu yekka. Bwe yamala okubuulira nga ssaawa bbiri ziyiseewo n'agamba omukyalo omukadde era yafamidde awo bigere bye, munnange gwe webale kugumiikiriza. Omusikadde n'amugamba nedda, si kugumiikiriza naye nkeka okuba oyimiridde mukeka gwange okayolenze museera. Tumwetagira wonna abeerawo. 2018 yali wano era nassaako n'abaana abange bennyini batono. Abadde muntu is a very good timekeeper, but all in all is a blessing. But what they need sometimes tajja kumwerabirako twagala that love. Na eri Royal College because emirundi mingi nga ajja wano ku Royal College. Si mulundi gusoose yazzeeyo ku Royal College 2018 ne tumulisiivinga, twamusanyukira nnyo. Ndi mukakafu nti olw'okumuwerokaminga kwaffe kumusanyukira n'omutegekera 2018 kimuwalirizza okukomawo mu 2022. Ate wamu n'ekyo era ndi musanyufu kyangusa gwa muwendo gwa ttendo nga nti alonze Royal College ng'emu ku ssomero asembayo okukyalira ng'agenda okuwummula obulabirizi bwe, kubanga nkakasa ng'ali mu kisanyi kye ekisembayo era ali mu college fairway egimusiibula. Nawunda Royal College ebeere mu kwago agamusiibula. Tumweyanza nnyo, tuli basimu gy'ali wamu n'obulabirizi bwonna obwa mukono n'otwalizibwamu bannayuganda ffenna mu ngeri mu b'enjawulo because muli wa myoyo ng'eddiini endala. Ate era tumwebaza nnyo nti wajjaana abaakukyakyosa abaana baffe abasabira ba candidates senior 4 senior 6 staff wamu naffe nga management okwongera okukulaakulanya ekifo kino okitwala mu maaso.
kino bwe babba kiri bwe beetabye mu kibba ttaka bwe bakozesanga bakanyama n'ebiringa ebyo tusaba gavumenti era nabo bonna abavunaanyizibwa okulaba nga twegattira wamu okukola puroguramu eziyinza okuyamba abavubuka bano okwekulaakulanya naye waliwo ebintu ebimu byotunuulira nga mmwe mukola ate nga bizza mabega ekigambo kya betting newankubadde nga gavumenti ekitunuulira nga ekivaamu omusolo omungi ennyo naye mu butuufu ssente gavumenti zeefiirwa mu bavubuka abakeera okutuula obutunzi n'abavubuka abalinda akapapula omusolo mungi nnyo gwefiirwa mu bavubuka okusinga omusolo gwe yali badde efuna mu kuddira abavubuka bano okulaba nga babeerako n'ebyokukola abantu bangi ebigambo byakapapula ngera n'akalango ka betting akagamba nti betting ali addictive nti omuntu bw'amutandika alaluka kati mu kulaluka okwo aleka ebirala byonna n'atunuulira ekyo kyokka nga ye abamu gwafuuka mulimu naye omulimu banawe ogutalina gye gututwala obeera n'abaana bo nga bali mu beeti eyo famire ebeegenze so tuwagala okusaba gavumenti tufube okulaba nga abaana baffe bano tubayamba era nawulidde n'ekigambo ekyokugamba nti no tugenda kuyigiriza abantu baagala ensi yaabwe omuntu okwagala ensi ye kiri otomatiki ensi ye nga nnungi ensi ye nga ekola ebirungi ensi ye nga evaamu ebirungi naye bwe tunaddira ate abaana baffe ne tubaleetera ebintu ate ebiboonoona kijja kubeera kizibu nnyo okubakubiriza okwagala ensi yaabwe kati nga kino ekivvulu ekigenda okujjawo tujjukira emabega eri kyaleeta okusika omuguwa gw'amaanyi naye obuzibu kakati obuzzewo nti ate ekintu kyetwalaba nga kyonoona empisa z'abaana kyonoona abaana ate kakati dibeeti eriwo ng'abantu walinga awali okuwakana nti kidde oba tekidda tumanyi ekintu kikyamu tulina okutunuulira nsimbi ezigenda okuvaamu twerabira okutunuulira abaana abagenda okwonooneka abaana baffe banaayonooneka eggwanga lino terina fyuca ne bwe banaateekamu essente eziyigiriza abaana okwagala ensi yaabwe bajja kwongera kugikyawa bukyayi omulabirizi waffe James William Ssebaggala awamu ne maama ne ttiimu yonna gyakoze nayo twebaza Katonda nti engeri gye yaliyo mu bulabirizi buno okuvanga muvubuka abadde nga agenda alaba banne be bakoze okuviira ddala ku Dr. Livingstone Mpalanyi Nkoyo Saabalabirizi yasobola okuba omulabirizi waffe wano kale n'agenda ng'ayongerako bw'olaba Synod Hall eno administration block n'olaba wali eddwaliro Digazia n'olaba Pension House yadde bibaamu mu abakristaayo okusonda naye oli bwe musonda ebintu n'abikola ate mumanya nti mwe musigaza ettutumu kubanga abaliddawo bagenda kwanguyirwa omulimu guno nolwekyo tumwebaza nti yeebale kubanga baba abalabirizi obutafaana naffe ab'ebyobufuzi bwawummula era asigala bamuyita nassaako emikono agenda okusaako emikono nga ekintu ye yakikola abatabadde busumba babutaddewo oba sabadiko ne babugenza babukutula okukendeeza ku bendobendo eribadde eddene erikooya abaweereza baffe ekyo ffe tugamba nti mukama yeebaza ekyamawulire b'empuliziganya mu bulabirizi buno obw'emikono nkyagala kutwala omukisa guno okwebaza Katonda lwamukadde waffe omulabirizi kitaffe mu Katonda James William Ssebaggala olw'obuweereza bwonna bwamukosezza okumala emyaka 12 mwakibumezi tuno ennaku lwaleero tukuŋŋaanye nga mukadde waffe omulabirizi atongoza kampeyini n'okwebaza Katonda olw'okuweza emyaka ng'ebiri radio eya 89.8 Mukono FM Mukono Broadcasting Service egiweze emyaka 2 bukyanga egenda ku mayengo